Omutwe ogwokubiri ogw'olugero kalya edda kadda dda gugamba nti akusinga akukubya gw'okutte. Amawulire ag'ekikangabwa nga gamaze okutuuka mu b'eŋŋanda za Kabirinnage, bannyina n'abooluganda lwe abaali bamumanyi obulungi baakomba kwerima okukkiriza nti ye yetta. Mwannyina bwe baali balinnya mu kimu, yategeeza abantu nti Kabirinnage yali muntu ayagala obulamu era yali talaba nsonga yonna eyandimutuusizza okwetta. Yayongera okutegeeza abantu nti mwannyina yali amubbiddeko nga bwe yali akooye ekkomera lya Kabukuta era nti yali amaliridde okumuvaako. Yali talaba muntu alina pulaani ng'ez'okwetta okuggyako nga waliwo omuntu eyali tayagala atuukirize pulaani ye, yamumiza omusu. Mwannyina omulala naye yategeeza nga mwannyina bwe yali tayagalira ddala bikwatagana na mmundu era ng'agitya n'okugikwatako. Ekyewuunyisa nti emabegako omufu yamugamba nti naye nti Kabukuta yali agezaako okumuyigiriza okukuba emmundu naye n'akomba kwerima. Kale mwannyina we yabuuliza nti omuntu eyali tamanyi kukuba mmundu yajja yambisa atya okwetta. Newankubadde waliwo ebintu bingi eby'enkukunala ebyalaga nti Kabirinnage si ye yetta, buli lwe baabibuuliranga atunula bbali. Kino ne kituukiriza olugero olugamba nti akusinga akukubya gw'okutte. Kabukuta yakola entegeka zonna ez'okuziika, yagula ssanduuko gye bassaamu Kabirinnage ng'etemya butemya. Eyo emmotoka eyatwala omulambo mu kyalo gye bamuziika ng'eva kuno na kuli, ng'ewerekeddwako emmotoka eza buli kika, gattako oluseregende lwa pikipiki. Abantu baabagabula emmere, ebyokunywa nga leero gy'obeera nti baali ku mbaga. Ab'eŋŋanda z'omufu beecwacwana naye nga bamala biseera. Abawanvu n'abampi tezinnawera be yayiwa buli wantu baakola kyonna okusirisa omuntu yenna eyali ayogera ku nfa ya Kabirinnage. Era ekirango kyasomebwa ng'okuziika tekunnatandika nti omuntu yenna anaagezaako okutabula eddembe nga bwe yali ajja okukolebwako ng'amateeka bwe galagira. Ab'ebitiibwa ebya buli ngeri baabudaabuda Kabukuta eyali awanjaga. Kalabalaba w'omukolo guno yalangirira ng'okufa kwa Kabirinnage bwe kwali kukyekenneenyezebwa era ng'ekyavaako okufa kwe bwe kijja okulangibwa amangu ddala nga bakakensa bamaze okukizuula. Baasaasira nnyo mwami Kabukuta, mulekwa, omukadde omukazi n'ab'eŋŋanda z'omufu bonna. Mwannyina wa Kabirinnage yasaba akazindaalo abeeko by'ayogera ne bakamumma nti olw'okuba obudde bwali buweddeyo, ab'ebitiibwa baali baagala kugenda. Bwe yagezaako okwogera nga talina kazindaalo, baamusirisa n'ekyaddirira kumukwata yogaayoga ku kabangali Kiwummulo mabega wa Mitayimbwa. Emisango gye baamussaako gyali gya kutabula ddembe ng'abantu bali mu nnaku n'okusamwasamwa n'ebigambo by'atalinaako mutwe na magulu. Ekikolwa kino kyesisiwaza buli muntu eyali abitegeddeko. Mu kaseera kano waaliwo amawulire agayitiŋŋana mu bantu, abamu nti kituufu Kabirinnage ye yeekuba amasasi, abalala nti bba ye yamukuba, n'abalala nti tezinnawera ye yamufunira omusirikale ye yamukuba amasasi. Leero buli eyavangayo nga yeekubirawo ky'ayagala, nandibadde byali bingi, abantu abasinga tebakkiriza nti Kabirinnage ye yeekuba amasasi. Nandibadde mu kusooka Kabukuta yali akakasa nti tewali muntu yenna yamulaba, naye bwe baamala okuzuula ebibajjo by'ekikopo n'amasowaani, emmere eyali egenda okubeera ekyenkya kye ne Kabirinnage we yategeerera nti
waliwo eyamulaba. Kabukuta ne munne tezinnawera bakola kyonna kye basobola okuzuula omuntu eyali abatwalira ekyenkya, naye baakotakota mu gaalumonde. Omuwala ono baamuyitanga Zandaba. Yali yaleetebwa Kabirinage okuva mu kyalo era ng'amuyita maama we olw'okubanga amuzaala yali nfiirabulago y'omufu nga kyenkana balinga baaluganda. Zandaba olw'ekikangabwa eky'amaanyi n'oluvannyuma lw'emmere eyali ku tray y'ekyenkya okumansuka eri, yadduka ne yeesansabaga ne yeekweka mu kiyumba ky'enkoko. Mu kiyumba mwe yali yeekukumye, otutamanyi aliira nnyina gye twamubbira okutuusa obudde we bwawungiira. Olw'okubanga abakozi bonna baali babunye emiwabo, tewali n'omu yategeera wadde okubuuza wa gye yali. Zandaba bw'ataabeeranga na mirimu gimutumiddwa ng'abeera ne kirabo. Ye yayozanga engoye ze oluusi n'eza Kabirinage. Olwafubutuka mu kiyumba ky'enkoko yaggukira mu nju kunoonya munne alabe nga bw'ali. Ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kusanga abasirikale ku mulyango abaamuzzaayo entyagi. Kuleekaana olwamulengera nga bamusindiikiriza n'abantu abalala abe yali nabo, n'ategeeza abasirikale nga bwe yali ow'omu nju. Baamubuuza obwedda gye yali n'abalimba nga kuleekaana bwe yalina gye yali amutumye okubikka, anti gw'otayise naye si muzibu kulimba. Nandibadde baalimu akakunkuna bamukkiriza nga tebalina galeekaanirwa kiggala. Kuleekaana yazza Zandaba mu kisenge byonna nga gabiyitamu, n'amutegeeza ebyali bituuse ku kirabo, gattako okumukuuma obutiribiri. Zandaba yali tafaananika ng'akyuma kalimbwe w'enkoko gye yali yeekwese. Yategeeza Kuleekaana nga bwe yali atidde ennyo ne yeekweka mu kiyumba ky'enkoko otulo gye twamubbira. Mukazi mukulu yamusaasira era n'amubuuza mu kaama oba ddala muwala we Kabirinage nga bwe yamuyitanga kituufu ye yeekubye amasasi. Zandaba yamutegeeza nga bw'atalina ky'amanyi okuggyako okuwulira emisinde gy'emmundu, era awo emboozi bwe yakoma n'amugamba agende aggyemu olugoye lwe yalimu. Okuziika Kabirinage bwe kwaggwa, abantu baagenda ewa Kabukuta gye baakumira olumbe, wabula ab'eŋŋanda z'omufu bonna baagaana okulinnyayo. Olwamala okuziika, baalaba ligenda wa nnyina wa Kabirinage gye baakumira olumbe. Abalabi baatandika okwewuunaganya bwe baalaba nga waliwo enjawukana, wabula nga tewali n'omu yeŋŋanga kubuuza kiki ekyali kigenda mu maaso. Abasibira mu bbwa baali batalazze buli wantu, naye nga bwe bagamba nti awali omukka, abantu abasinga baatandika okusomera ebintu mu bbaasa, eŋŋambo zaatandika okuyitiŋŋana era n'embooge teyabuguma nga biri mu matu g'abantu, nga bwe baasanga ttule, ebikopo n'amasowaani ebyali bimansuse buli wantu, gattako n'emmere eyali esaasaanidde wansi w'omuti Zandaba we yali yeekwese. Ebintu bino byonna byali biraga nti waliwo omuntu eyalaba oba eyawulira biki ebyawanyisiganyizibwa wakati wa Kabukuta n'omufu. Kabukuta kino kyamukyekeza emmeeme, n'akola kyonna ky'asobola okuzuula omuntu eyali abaleetera ekyenkya. Mu byasinga okumweraliikiriza ennyo kyali nti omuntu ono yandibuulira muwala we nti ye yatta nnyina.
Kabukuta yabifuuwa mukwano gwe tezinnawera era ne bateesa okukola kyonna okulaba nti omukozi ono azuulibwa mangu ddala nga tannabaako muntu yenna gw'ayogera naye. Munne yamukakasa era n'amugumya nga bwe bajja okumuzuula. Tezinnawera yaleeta abasirikale ne batandika okubuuza buli kinnoomu nga kwe batadde n'okubatiisatiisa naye nga tebalina kyamagezi kye babafunamu. Bwe baatuuka ku mukozi eyabakeera okubabuuza wa we baali beetaaga okuliira ekyenkya ne bakunya oyo wabula yabaddamu bw'ati, bassebo nga ekyenkya kimaze okutegekebwa omukuumi w'oku mulyango yampeenya ŋŋende ntikkule omukyala eyali aleetedde maama nga bwe baayitanga Kabirinage enva za Nakati ne Bugga. Bwe nadda nasanga omuntu yasituddewo dda ttule nange saamanya ani yagiggyawo saafaayo kubanga emirundi egisinga ffenna tuyambagana. Omusirikale yamuwujja empi era n'amutiisatiisa okumutwala mu kkomera gye baali bagenda okulagira agasajja agalina Mukenenya okumulaga enkola. Bino byonna tebirina kye byayamba kubanga mu butuufu yali tamanyi ani eyali aggyeewo ttule olw'okubanga Zandaba ye yateranga okubatwalira ekyenkya. Abasirikale baamutulugunya okumala akabanga naye yakomba kwerima okubategeeza nti ye yali yeetisse ekyenkya. Mu mateeka tezinnawera yali akimanyi bulungi nti teyali nkola, tekyali kituufu era singa kigwa mu matu g'abantu kyandimuleetera ttagali. Yaggalawo okubuuliriza kw'ekika kino. Yasalawo abakozi bonna okukuumirwa mu kisaakaate okutuusa ng'ebintu biweddemu amaanyi. Tezinnawera yakuutira abakuumi obutakkiriza muntu yenna kuyingira oba kufuluma mu kisaakaate nga tafunye lukusa kuva gy'ali. Mu bbanga eryaddirira okuva nga bamaze okuziika Kabirinage, Kabukuta yagezaako nnyo okulaga abantu nti mukazi we yamusala nnyo. Ebiseera ebimu yaziranga n'emmere nga yeesibidde mu kisenge kye okumala ennaku. Baali tebannaziika Kabirinage, Kabukuta yayogerako ne muwala we emirundi 2 gyokka, so nga okuva edda yali teyeebaka nga tayogeddeeko naye. Mu mirindi gino gyombi Kabukuta yabulwa ebigambo ebibudaabuda muwala we okuggyako okumugamba nti maama we yali abalesseewo. Nga wayiseewo ebiro nga 5 bukya baziika nnyina, Kirabo yeevaamu n'agenda ewa kitaawe ng'ali mu maziga n'amubuuza nti, taata, kiki ddala ekyatuuka ku maama okwekuba essasi? Kabukuta ekibuuzo kino yali takirindiridde n'okusingira ddala okuva eri muwala we. Yakoteka omutwe okumala akabanga, oluvannyuma n'amubuuza nti, lwaki ombuuzizza ekibuuzo bwe kityo? K'omuwala nti, taata, nange simanyi, mwali mwembi, mbadde ndowooza nti alina kye yakugamba nga. Kirabo yakoma awo n'addamu buto okukaaba. Kitaawe yanyiiga bunyiizi n'atandika okumuboggolera nti, kibuuzo kya ngeri ki? Ompita Katonda okumanya ekyamuli mu mutwe? Kankulabule, toddangayo kumbuuza bibuuzo bya kisiru bwe bityo. Okuva olwo olukonko wakati we ne kitaawe ne lugenda nga lugaziwa. Teebereza Kabukuta ataalyanga oba kwebaka nga tayogedde oba okulaba ku muwala we. Ennaku zaayitangawo nga tamunyeze kigambo. Ennaku yatandika okukwata Kabukuta. Mu kusookera ddala yali tamanyidde ddala kimutuuseeko. Emmere yali tekyamuwoomera. Buli we yassangawo omutwe ng'ekifaananyi kya Kabirinage kimujjira mu mutwe nga kimugamba nti, yee mwami, weebase otya nga tombisse? Awo ebyotulootwe we byakomanga. Bwe yassaako okulowooza nti oba oli
oboolyawo muwala we yali ategedde nti ye yatta nnyina ne gujabagira. Oluusi otulo bwe twamubbanga yalootanga alaba mukazi we ng'omusaayi gumutulukuka okuva mu maaso ne mu kifuba. Omuntu eyakeeranga okulambula ennimiro z'ebimuli bye nga takyayitayo. Eyakyazanga abantu enkya n'eggulo nga takyayagala muntu yenna kumukyalira. Yabeeranga mu kisenge kye nga tewali amutambaala. Okusookera ddala mikwano gye gy'amugamba aleme kulowooza nnyo ku by'okufa kwa Kabirinage. Ne gimugamba akitwale ng'afiiriddwa ekintu kyonna, kubanga yali asobola okuzzaawo omukazi omulala obudde bwonna. Ekyokusooka si kugamba nti yalina omukazi omu yekka, naye yalina lukunkumuli lw'abakazi. Mikwano gye gyali tegiraba lwaki yeezinga mu nju obw'omu. Abantu abasinga balowoozanga nti yali akungubagira mukazi we, wabula byali bumusobedde awaka ne mu kibira. Kabukuta eyanywanga kaddoozi akamu aka whisky oba Uganda Walagi mu mwezi yali atandise okunywa kitundu kya ccupa olunaku, era teyava okwo, yayongera mu maaso nga bugolo. Okunywa buli kaseera era ebiseera ebyali bisinga ng'aba atamidde. Nga wayiseewo akabanga bukyamuka Kabukuta afa, ebintu byagenda bikyuka mpola. Kirabo eyali omuwala omuganzi mu maka gano, obuganzi bwagenda buserebera mpola mpola okutuukira ddala okuggwaawo. Kitaawe yatandikiriza mpola okumwesonsangako, era ekyaddiriranga kwe kumwogereranga ebigambo ebiva kuno na kuli ebyamufumitanga n'okumubalagalanga mu mutima gwe. Kabukuta yalina olulimi oluvuma lwe yeeyambisanga okuvuma abakozi be n'abantu be yali tayagala. Byonna yali abiterese nga biringa evviini efuuse enkaatu gye yawanga muwala we. Yali amanyi engeri gye yabyeyambisangamu, si kukosa mutima gwa muwala we kyokka, wabula n'okumukaabya. Omwenge bwe gwatandika okuyingira obulamu bwa Kabukuta, n'atandika okukuba buli eyamusalanga mu maaso, wabula bwe kyatuukanga ku muwala we ne kiyitirira. Kirabo yali talina wa kussa mukono, era teyalina muntu yenna ayinza kumuyamba kukakkanya ku kitaawe eyali ataamye obugo. Yali atandise okumukuba buli bwe yayagalanga, nga mukazi wattu yeebuuza ekimutuntuza nga takiraba. Omuntu omu yekka akuleekaana eyali okumpi ne kitaawe, naye nga talina w'atandikira kugamba ku mukama we eyali yamuwa omulimu, nga talina bw'ali. Kuleekaana kimu kyokka kye yali asobola okukola, kya kubudaabuda n'okumunyiga ebiwundu nga kitaawe amaze okumukuba. Olw'okubanga batabani be baabeerangawo balabirirwe nga bali kugwa kusuubula, kyaba Kabukuta ebbeetu okukola kyonna kye yali ayagala awataali amukuba ku mukono. Nandibadde ab'eŋŋanda bangi baayagala okutwala Kirabo awo n'ekibabu, kitaawe yakomba kwerima era n'alayira nti aligezaako okumutwala kalimujjuutuka. Baganda be abaali bazaalibwa abakyala abalala baali tebeefiirayo, anti ye yali omuganzi era nga bo kitaabwe tabafaako, kale beekubiranga kasonso. Kyali kigudde ku Munyolo Omuganda okukuba eŋŋoma. Kuleekaana ye yali afuuse maama we mu buli ngeri, anti nga ye yekka eyamufangako mu buli kintu. Kuleekaana yagezaako nnyo okulaba nti Kirabo afuna emikwano gy'asobola okwogera nagyo mu kifo ky'okwezinga yekka mu kisenge kye emisana n'ekiro. Kino tekyakola, wabula nga wayiseewo akabanga Zandaba yagezaako kyonna ky'asobola okuddamu okwogera ne Kirabo, era tebaava okwo
ne baddamu omukwano gwabwe ogwali gutawaanyizibwa okufa kwa nnyina. Zandaba yali awezezza egy'obukulu nga 2 ate ye Kirabo yali awezezza 18. Kale embeera zaabwe tezaali njawufu nnyo. Zandaba bwe yamalanga emirimu gye ng'agenda wa Kirabo nga banyumya ku bino na biri. Ennaku ezimu Kirabo yabanga mu maziga olw'okuvumwa n'okukubwa kitaawe yali amufudde eŋŋoma okumukuba buli we yali ayagadde. Zandaba eyamubudaabudanga era ebbanga teryayitawo ddene ng'agubasaza mu kabu. Lumu Kirabo yabuuza Zandaba nti, naye lwaki taata ankijjanya buli lukedde era nsale magezi ki okumwesimattulako? Munne yamuddamu nti, ndowooza oba lwakubanga wafaanana nnyo maama wo. Ko Kirabo, mbadde ndowooza nti awo yandibadde anjagala buwagazi okusinga okunkijjanya buli lukedde. Zandaba yali tannayagala kumubuulirako bye yali awulira nga kitaawe ne nnyina bawaanyisiganya ebisongovu n'oluvannyuma lwa kitaawe okukuba nnyina amasasi. Okusinziira ku bye yawulira mu luyombo lw'abazadde, kyandiba nti kitaawe yali takyekakasa nti Kirabo yali muwala we. N'ekirala obusungu bwonna Kabirinaage bwe yamulekera, yali talina muntu yenna gw'ayinza kubumalirako okuggyako muwala we. Bombi baali bamaze okukisalawo nti tegaali magengere agaamutumanga okumuvumanga n'okumukubanga, waaliwo ensonga. Newandibadde omwaka mulamba gwekulungudde, bukya nsasagge egwa mu maka ga Kabukuta, embeera yali yeeyongera kuba mbi. Kabukuta eccupa y'omwenge nga tekyamuva mu ngalo, n'emitwetwe. Batabani be baakanda kumwegayirira nga bafuuyira ndiga mulere. Yali agaanidde ddala abagenyi bonna okumukyalira. Bakazi be bajjanga okumulabako nti mpozzi banaamuggyamu omwasi. Yabagobanga nga tebannasumulula ngugu zaabwe. Lumu yakeera ku makya n'alagira nga bwe yali takyetaaga bakozi bonna okuggyako kuleekaana n'abaakolanga mu nnimiro ze. Abasigadde n'abawa omwezi gumu gwokka baamuke amaka ge. Zandaba yali mu abo abagobeddwa, ekyaleeta ennyinka empitirivu mu mutima gwa Kirabo ne munne. Zandaba yakakasa munne nga bw'atagenda kumulekerera, newandibadde yali mu abo be baali bagobye. Baali bakyanyumya kuno na kuli. Zandaba kwe kubuuza Kirabo mu ngeri ey'okusaaga nti, bannange Kirabo, bwe nkusaba obe muto wange. Kwe kugamba singa abakazi baali bakkirizibwa okutta omukago, gwe mukolo gwe twandikoledde ddala okufuuka abooluganda. Kirabo yasooka n'asirikira, oluvannyuma n'amuddamu nti, njawulo ki? Ndaba kyenkana tulinga baaluganda, naye lwaki oyagala obe baaba wange? Zandaba yamuddamu nti, mmanyi nti tulinga baaluganda, naye singa tukuba ebirayiro byennyini ebikubwa abo abutta omukago, nja kukumanyira ddala nti oli muto wange, era ne bwe mbaako kye nkugamba nga kyakyama tosobola kukibuulirako muntu mulala. Nga bamaze okukkiriziganya, baasaba kuleekaana abayambe abeewo ng'omujulizi nga bakuba ebirayiro ebyo eby'okufuuka abooluganda. Kuleekaana nga bamaze okubimuyitiramu, baamusaba abateekereteekere omukolo guno. Kuleekaana yabalombojjera ebyafaayo by'okutta omukago era yatandika bw'ati. Omukago gwattibwanga basajja bokka, naye tekyagaananga bakyala ab'omukwano ogwa Nnamaddala kweyama kweteeka mu mbeera ng'eyo. Njagala mukimanye bulungi baana bange
nti ekirayiro kye mwagala okuyingirira nga bwe kitamenyebwa muntu akirayidde. Okuva edda ennyo ekikolwa kino kyakolebwanga abasajja era nga kyo abantu babiri ababa basazeewo olw'ensonga ezitali zimu okutta omukago. Omukolo guno gwakolebwanga mu maaso g'abantu okusingira ddala ab'omu maka newandibadde buli omu yayinzanga okulonda abantu b'ayagala era bwe gwabanga gukoleddwa mu biseera ebirungi gwakomekkerezebwanga n'ekijjulo eky'amaanyi. Abawala bombi baasaba kuleekaana ayongere abannyonnyole ku mukolo guno tebannagukola. Kuleekaana yagenda mu maaso nga bw'abagamba nti abantu nga basazeewo okutta omukago, omu yategekanga ekijjulo n'attirako ne sseggwanga. Ekijjulo kino kyabanga tekinnajjulwa ne bafuna akamweso, olubugo n'ettu ly'emmwanyi. Olubugo baalwaliriranga mu makkati g'eddiiro ne batuulako buli luuyi nga batunuuliganye. Olwo abantu baabwe nabo ne batuula bonna nga bateredde. Omu ye yasookanga n'akwata akamweno n'asala ku lubuto lwe awo wansi w'ekkundi lye. Omusaayi bwe gwajjanga n'akwasa munne naye n'akola kye kimu. Awo buli omu n'akwasibwa emmwanyi ge yasiigangako omusaayi gwe, olwo n'asiiga ku mukono gwe ogwa ddyo. Olwo buli omu n'assa emmwanyi eriko omusaayi mu kamwa ka munne. Emmwanyi eno teyagaayibwa, buli omu amiramire. Ebyo bwe byaggwanga, omuntu n'asangula omusaayi gwa munne ku lubuto, n'omulala n'akola kye kimu. Omuntu ye yasookanga n'agamba munne nti, okuumanga abaana bange bonna, abajjwa n'abazzukulu, bwe mbanga nkusoose okufa. Era ne munne n'ayogera bw'atyo. Nga bombi bamaze okulayira, awo omukolo gw'okutta omukago we gwaggweeranga. Awo omukyala n'alyoka ajjula emmere, bonna ne balya n'abantu baabwe. Kale nno baana bange, abantu bwe baalagaananga mu ngeri eno nga tewali n'omu ayinza kulyazaamaanya munne oba okwasanguza ekyama kya munne, kubanga ekikolwa kino kisingako oluganda oluzaale. Wabula singa omuntu yamalanga okutta omukago ne munne ate n'aguyitako mu ngeri y'okumulyazaamaanya oba okwasanguza ebyama, munne yamukolimiranga, kye baayitanga okugumuvuma. Era kigambibwa nti ekikolimo kino kyalwazanga omuntu gwe bakolimidde oluusi okufa. Okutta omukago si kintu kya muzannyo. Kabaka bwe yattanga omukago nga gwasse naye tasobola kumutta. Kabe ng'akoze ekikolwa ekisembayo obubi. Era ne kabaka bwe yabeeranga ayagala okukakasa ekintu oba okulayira n'omuntu ng'atta naye omukago okukikakasa, kale okukakasa nti buli omu anaakuuma ebyama bya munne era talimulyamu lukwe. Nzikiriza okubeerawo ng'omujulizi nga mukuba ebirayiro byammwe, wabula tujja kukoma ku kikolwa kya kutuula ku lubugo nga mutunuuliganye, n'oluvannyuma mukube ebirayiro eby'okufuuka abooluganda. Tusembeeyo okulya ekijjulo, ekikolwa eky'okukwata akamweso, mwesale ku lubuto n'okunnyika emiramwa gy'emmwanyi mu musaayi ne mugibatika mu kamwa ne mugimira. Ekyo tetujja kukikola kubanga mu buwangwa kikolebwa basajja. Wano Kirabo we yabuuliza nti olubugo n'omuwumbo gw'emmere tunaabifuna tutya? Kuleekaana yamwenya nga bw'agamba nti nze baana bange njagadde kubawa ku byafaayo by'okutta omukago.
bwe musalawo ekyetaagisa lwe lubugo kwe munaatuula nga mulayira nno n'okutegeka ekijjulo. Bombi baakakasa mu maaso ga kuleekaana nga bwe baali basazeewo olwamala okumukakasa yadduka bunnambiro okuleeta emmwanyi n'ekigirita ne beesibira mu kisenge, si kulwa nga wabaawo abagwako nga tebategedde. Kuleekaana yabalagira eky'okukola n'okwogera era omukolo olwaggwa nga Kirabo ne Zandaba bafuukidde ddala ba Luganda. Kuleekaana yabatenda obuzira era n'abakwasa emizimu gyonna ne bajjajja bawangaale era bazaale abaana bangi era balabe ne ku bazzukulu ba Nnakabirye. Nga wayiseewo ebbanga ab'eŋŋanda za Kabirinage ensonga baazitwala mu kkooti era kye baagala Kabukuta asimbibwe mu kaguli annyonnyole bulungi engeri mukazi we gye yafaamu. Ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kulaba nti buli gye baagendanga babatunuulira kyamuli newankubadde waaliwo obujulizi n'obubonero obw'enkukunala obulaga nti Kabirinage si ye yetta, baakizuula luvannyuma nti Kabukuta ng'ayambibwako mukwano gwe Tezinnawera yali agulidde buli kitongole kyonna kye yali amanyi nti kisobola okulingiriza mu nfa ya mukazi we era okutemya n'okuzibula ng'omulamuzi omusango agugobye nga bwe wataali bujulizi bumala kusimba Kabukuta mu kkooti. Ekirala omulamuzi yagamba nti kyali tekyetaagisa kumala ssente za muwi wa musolo mu nsonga ezitaliimu. Abantu bonna beewuunya okuwulira kkooti nga bwe yali esazeewo naye nga tewali kyakukola. Nnyina wa Kabirinage n'ab'eŋŋanda ze bonna badda mu maziga n'okukolimira Kabukuta afe nga yeezinze ng'eggongolo naye nga bwe bagamba ebikolomiro by'enkoko Kabukuta yeeyongera kubukaala na kweyagala. Eby'omusango we byakkakkanira ng'ensawo ya Kabukuta etandise okusagala engeri gye yaziyiwaayiwa mu kugulirira ono n'oli okukkakkana ng'amayumba ge agamu agakubye ebbeeyi era n'amaduuka ge agasinga nga gaggaddwawo. Abaganda baalugera nti baseesagwaka abantu be yayitanga mikwano gye era nga baali mu kampuni ye olwalaba ebyo nga baasikamu ssente zaabwe nga bamulaga nkoona ekyayongera ennyo okukonzibya kampuni ye kumpi kusaanawo. Kabukuta bwe yalaba nga kampuni ye ekkirira ekaganga yadduka Zambwa nga bifuuwa munywanyi we Tezinnawera nga bwe yali yeetaaga ssente mu bwangu okubbulula kampuni ye eyali ku migo gy'entaana. Mutabani wa Tezinnawera yali Binojja ayogerwako buli muntu. Omuvubuka ono gwe baayitanga Magabali mu biseera bye eby'obuto yasooka kukolera Kabukuta eyamuyigiriza akawonvu n'akagga ak'okuzimba kampuni era olwasusuukamu ng'akola bizinensi ye. Ssente zonna kitaawe ze yakukumbanga mu kulya enguzi yaziwanga mutabani we. Mu bbanga ttono yali aguze buli kaduuka konna akaagezangako okumuvuganya n'amalala n'agatwalibwa ku maanyi anti akusinga ekka. Tezinnawera olwabifuuwa mutabani we teyalonzalonza nga Kabukuta ssente zonna ze yali ayagala nga bategeeragana kuzimusasula mu bbanga si ddene. Kampuni ye ng'eddamu kukwajja buto naye nga bwe baagambanga nti ekinaakulya kijja olaba
ekiwalaata mu maseega. Newandibadde yagissaamu ssente, amabanja ge yalina nga gamukoma mu bulago era nga buli kasente ke yafunanga kaggweranga mu kusasula mabanja. Kampuni ye bw'etyo yeyongera okukonziba mpola mpola n'abantu abamusubulangako ebintu baatandika okumuziimuula. Kampuni ye gye yakoma okukonziba naye gye yakomya okunyweza eccupa era n'obusungu gye bwakoma. Emitawaana gyonna egyamutuukako yagisiba ku kye yayita obwenzi bwa mukazi we, kubanga singa tekyali ekyo yandibadde mu mirembe. Buli we yalabanga muwala we n'abanga enswera enkubeko era nga tasalikako. Lumu yakomawo ng'obudde buzibye nga yeesibye amagengere. Yasanga muwala we ng'anyumya ne mukwano gwe Zandaba n'atabuka. Yabuuza muwala we akana n'akataano bye baali banyumya era bw'ataamuddamu n'alyoka amukuba emiggo emiyitirivu. Kirabo yalaajana wabula nga tewaliiwo muntu yenna yeetantala kumuyamba, naddala ng'enzigi zonna bwe yali amaze okuzisiba. Yali akyagenda mu maaso n'okukuba muwala we, omu ku bakozi eyali tanywa guteeka yasindika envuumuulo y'ejjinja n'eyassa endabirwamu ly'eddinisa eryali okumpi ne we yali akubira Kirabo. Okwabika kw'ekirawuli kino kwalinga essasi ly'emmundu ekyakanga ennyo Kabukuta okutuuka okusula eri oluga lwe yali akubisa Kirabo, n'adduka okutuuka we yeesibira mu kisenge kye. Abakozi bonna baakuŋŋaana ne babudaabuda Kirabo eyali awulubadde okuva ku mutwe okutuuka ku bigere. Amaziga gattulukuka okuva mu maaso ga Zandaba na buli muntu eyamukubangako ekimunye. Mukazi wattu yabuuza buli muntu lwaki kitaawe yali amucoccyanya nga tewali ayinza kumubuulira nsonga. Oluvannyuma ng'abantu bonna bagenze, Zandaba yakwata munne ku mukono ne bagenda mu kisenge kye. Nga wayiseewo akabanga munne yamuyita nti, Kirabo, saagala kukujjukiza byakutta mukago, naye bino bye ŋŋenda okukugamba tekakutandanga n'obibuulira omuntu yenna, okuggyako nga tusazeewo kukikola ffembi. Kirabo eyali ayimiridde yakkakkana okumpi ne munne we yali atudde n'amubuuza nti, Baaba, nga bwe yateranga okumuyita, kiki ky'oyagala okuŋŋamba? Kino kyayongera Zandaba maziga okutuusa we yamugambanga yenna asikondoka nti maama wo si ye yetta. Kirabo nga yenna asamaaliridde yamubuuza ng'ayogera mu kaama nti, Ogambye ki? Zandaba yamukwata ku kibegabega n'amugamba nti, Tereera nkubuulire kubanga nze byonna nabiraba. Era yatandika bw'ati. Taata wo ye yasooka okutuula ku mmeeza era nga bw'omanyi nti twali tetusobola kuleeta kyankya okutuusa nga maama wo naye amaze okutuuka. Ku luno saamanya lwaki, kubanga bulijjo twamalanga kumugamba emirundi n'egiwera okuva mu buliri okujja okulya, naye maama wo yajjanga tewali amuyise. Olwatuuka nga wayiseewo akabanga, twagenda ne Nakimuli okubuuza taata wo bwe baali baagala okuliira ekyenkya. Nze nasigala mabega. Omanyi buli lunaku taata wo yakyusanga ekifo. Oluusi mwaliiranga eri kumpi n'ekigango, oluusi mu kigango. Ku luno Nakimuli yaŋŋamba nga bwe mwali mugenda okuliira awo we baali. Nze nagenda ku gyange. Nakimuli n'addayo mu ffumbiro okutegeka ebyokulya n'okunywa n'abissa ku ttule. Oluvannyuma nakomawo mu ffumbiro nasanga ttule bagitegese nga sirabawo muntu, kwe kugyebagajja mbatwalire ekyenkya nga tekinnakakanyala.
olwaweta ekkoona bwe nti bye nawulira byali bika nga taatawo ne maamawo bawanyisiganya biwanvu ko nze kambaleke bamale okukakkana ndyoke mbatwalire ekyenkya kyabwe. Ebisinga saabiwulira bulungi nga ntya nti singa omu ku bannengera nga mbawuliriza nali nja kubeera mu mutawaana munene. Nawulira taatawo amugamba nti lwaki tasiba n'addayo mu kafuufu gye yali ng'atunula ng'atunda amanda. Maama we bye yamuddamu byonna saabiwulira okuggyako we yagambira nti yali ayagala kuddayo kulaba ku maama we era yali talowooza nti kinaamukola bubi. Wano taatawo we yaboggolera nti amuyita musiru oba atategeera, ng'ebirala saategeera kubanga yali ayogera akutamye wansi. Naye yatumbula eddoboozi n'amugamba nti singa asimbula ekigere n'ava wano taddanga wano wabula addanga mu kazigo gye yamuggya. Era n'amubuuza nti lwaki tamugamba butereevu nti yali ayagala kugenda kulaba Ssemafumu oba ono y'ani? Wano emboozi yali etandikidde ddala okutabuka. Maama we yamugambira nti si ye yamutwalayo obanga mulwadde. Nze we nali ntandise okukankana nga simanyidde ddala kyakukola era ebigambo ebimu bye baayogera saabiwulira wabula nagenda okulaba nga taata we ayimuka. Yasooka kuwuuba muggo ng'agezaako okukuba maama we kyokka n'agwesega. Ekyaddirira kusika kkanzu ye n'asikayo ekintu mu kusooka kye saategeera oba kiki. Nagenda okulaba ng'akitunuza mu maama we we nategeera nti yali mmundu. Mu kaseera kano maama we yali ayimiridde ng'alina by'ayogera. Ngenda okuwulira ekyasiddwa n'eryokubiri. Wano ttule gye nali nkutte yamansuka eri ne nteekako kakokola tondeka nnyuma. Okukakkana nga ndi mu kiyumba kya nkoko mba neekukumye omwo n'otulo otw'amaanyi gye twantwalira. Nvaayo ng'obudde bukunidde. Ebyakabuguutano byonna ebyaddirira saabitegeera. Kirabo njagadde okukubuulira bino lwa kintu kimu kyokka otegeere nti maama wo si ye yetta nga bwe kigambibwa. Zandaba yasse ekikkoowa eky'amaanyi ng'amaze yamugwa mu kifuba nga bwe bakaaba okumala ekiseera. Kirabo yamwebaza nnyo era n'amutegeeza ng'ebbanga lyonna bwe yali takikkirizangako nti maama we yali asobola okwetta. Newankubadde omutima gwali gumusse okumanya nti nnyina si ye yetta, ebibuuzo bingi byatandika okumubobbya omutwe. Ekisinga byonna lwaki kitaawe yatta maama we era lwaki yatandika okumukuba n'okumuvuma nga buli lukedde nga nnyina amaze okufa. Zandaba yamukakasa nga bw'atabangako na muntu yenna gwe yali abuuliddeko ekyama kino wadde abasirikale, ne tezinnawera baamutulugunya yagaana.